Omusamize Magala talina kivvulu kya musaze. Biri byabadde bijjulo bya Lubaale. Era abaabaddeyo mwenna njagala mutandika okwetegereza obulamu bwammwe. Nabagamba era ne mbalabula ku bantu abakola ebikujjuko nga nammwe bwe mubeetegereza tebirina nsonga. Oli si muyimbi, si muzannyi wa katemba, naye abayise mu kivvulu n'abasiyazi babayita nnyo. Mwegendereze abantu bonna abalina ebikolwa eby'ekisiyaga bakolaakola nnyo ebivvulu. Naye ebintu bino biba bijjulo bya Lubaale era ziba ssaddaaka eri omuntu oyo. Ntegerekese bulungi. Kuba kubayingizaamu myoyo mirala. Buba bubaga obukwekeddwa mu ekyo. Kati kambabuuze, omusamizi oyo yabadde atongoza kitabo nga atongoza ekitabo kya Buganda mu abuzensi ya Buganda. Waliwo yali atongoza ekitabo n'akifuula kivvulu muyimbi. Ekyokubiri, bw'aba atongoza kitabo kya Buganda walabyeyo Mmengo. Waliwo ekitabo ekya Buganda ekitatongozebwa Mmengo. Bantu mmwe mutandika okwegenderezaamu. Bantu mmwe sitaani yayingira dda mu bantu. Mwebuuzenga nnyo kino kye tugenda mu kiki era ani atuyise yaani. Omuntu ajja kulimbalimba nti kitabo naye emikolo gyonna egikolwa ku bivvulu ebyo gibeera gya kisamize. Era si kye kisoose. Mu munoonyerezeeko emabega waliwo ekirala kye baakola era ne kifuloopinga. Bannayuganda mwebale kwagala Katonda. Era omuntu yenna ataalinnyeeyo nga wabadde ne tiketi wayambiddwa wa savings omwoyo gwo. Nkubuulira. Ekyo kyabadde bijjulo bya Lubaale. Tewali nsonga yonna emukozesa kivvulu muyimbi. Munnakatemba. Kye kimukozesa ekivvulu. Butabo ki bwe baali batongolesezza mu bivvulu. Wali olabyeyo ekitabo kye batongoza mu bivvulu. Mujja kuyingirira endagaano ze mutamanyi. Nze mbabuulira. Ng'oyo omusajja obulamu bwe bwonna atambuza bigere. Ye yamanyi kye yakola, yamanyi bye yayingirira n'okutuuka okwesimira entaana. Kati gwe ng'otwala Ngalabiyo mbu akoze ekivvulu n'osasula n'otuula n'otandika okulya by'otamanyi. Babawonga mu sitaani misana ttuku. Babawonga mu sitaani misana ttuku. Naye Katonda yakulaze nti akyali Katonda mu nsi eno era yakyafuga ensi eno. Wagudde n'ebivvulu eby'ebijjulo bya Lubaale. Wakitegedde nti ne Lubaale tayinza kusevinga. Era mwenna abaabaddeyo mutunuulire obulamu bwammwe okuva lwe mwabaddeyo lwe mugenda okutegeera nti mmwe mwawedde. Omusamize atambuza ebigere eyeesimira n'entaana akugambe nti nkoze ekivvulu otwale Ngalabiyo. Bannayuganda temuyiga naye bajja kubasaddaaka nnyo. Ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emirimu weegiri kati egitambulirawo okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Ewaffe akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana 2 mugenda kuba mukola Saudi Arabia nga bakirina, malwaliro, masomero, mizikiti, salale $1,300,000, input tasuka $2,000,000. Tunoonyeeko ku noti 767 oba noti 746 Ogenda kuba onfuna butereevu nze Calvin Kayanja president w'Abankuba Kyeyo.